Olubereberye ssuula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ddala ku lusembayo. Katonda n'ajjukira Nuuwa n'ensolo na buli kiramu ekyali awamu naye mu lyato. Katonda n'akunsa empewo ku nsi, amazzi ne gatandika okukendeera. Ensulo ez'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa. Enkuba n'erekerawo okutonnya, amazzi ne gagenda nga gakendeera mpolampola okumala ennaku 150. Ku lunaku olw'17 olw'omwezi ogw'omusanvu eryato ne lituuka ku nsozi za Alalaati. Amazzi ne geeyongera okukendeera obutayosa. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'e10 entikko z'ensozi ne zirabika. Awo oluvannyuma lw'ennaku 4 Nuuwa n'aggulawo eddirisa ery'eryato lye yakola. N'atuma Namuŋŋoona n'afuluma, n'addiŋŋana okutuusa amazzi lwe gaakalira ku nsi. N'atuba ejjiba alabe ng'amazzi gakendedde ku nsi. Naye ejjiba teryalaba kifo wa kuwummuliza kigere kyalyo, ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga amazzi gaali nga gakyali mangi ku nsi yonna. N'afulumya omukono gwe n'alikwata n'aliyingiza mu lyato. N'alindako ennaku endala 7, n'alyoka atuma nate ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulo nga lirina akakoola akabisi ak'omuzeyituuni mu kamwa kaalyo. Nuuwa n'alyoka amanya nti amazzi gakendedde ku nsi. N'alindako ennaku endala 7, n'addamu n'atuma ejjiba. Ku olwo ne litakomawo gy'ali. Mu mwaka 61 ogwa Nuuwa, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye amazzi ne gakalira ku nsi. Nuuwa n'aggyako ekisaanikira ky'eryato, n'atunula n'alaba ng'amazzi gakalidde ku nsi. Ku lunaku olw'27 olw'omwezi ogwokubiri ensi yali ekalidde ddala. Katonda n'agamba Nuuwa nti, "Vva mu lyato ggwe ne mukazi wo n'abaana bo n'abakazi b'abaana bo. Fulumya ebiramu byonna ebiri naawe mu lyato mu ngeri yabyo, ebibuuka waggulu, ensolo enfuuge n'ez'omu nsiko, n'ebyewalula ku nsi." Nuuwa n'afuluma ne mukazi we n'abaana be ne bakazi b'abaana be. Buli nsolo na buli ekyewalula ku ttaka na buli ekibuuka mu bbanga ne bifuluma mu lyato mu ngeri zaabyo. Nuuwa n'azimbira Mukama ekyoto, n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu n'ebibuuka byonna ebirongoofu, n'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. Mukama n'asanyuka olw'effumba eddungi, n'ayogera mu mutima gwe nti, "Sikyaddamu nate kukolimira nsi olw'ebikolwa by'omuntu, kubanga ebirowoozo by'omutima gwe bibi okufiira ddala mu buto bwo. Era sikyazikiriza nate buli kiramu nga bw'enkoze. Ensi ng'ekyaliwo, okusiga n'okukungula, empewo n'ebbugumu, ekyeya n'ettoggo, emisana n'ekiro tebiri ggwaawo."